Abatuuze b'ekibuga omuli abalimi n'abalunzi abeegattira mu nkola ya kisoboka okugoba obwavu banditandika okubuwulira ng'olugero olw'engeri enkola gye baatandikawo ng'abasaaga okuvaamu ebyamagero. Enkola eno yatandikawo mu mwaka gwa 2017 era bano baatandika n'okugaba embizzi, enkoko, ebitooke, emmwanyi wamu n'embuzi era nga buli muntu eyafuna ebisolo bino ne bizaala yawanga munne kubanga ensigo wamu n'ebisolo ebyagabwanga byali tebimala bantu bonna. Nathan Mayanja Kitaka ng'ono yakwasaganya enkola eno mu disitulikiti y'Ekiboga agamba nti ebimu ku byabawaliriza okuvaayo n'enkola eno by'ebintu ebyagabwanga ebitono okuva mu nkola ya gavumenti ey'abamulekwa. Kakati bwe twali tukola emirimu gyaffe gino owekitiibwa Dr. Ruth Nankabirwa tukyalyanga okulaba gitambula gitya ku sayidi ya gavumenti. N'alaba nga waliwo ekibulamu ekitonotono abantu okwongera okunyikizibwa kubanga ebintu byajjanga bitonotono nga tebibamala bulungi. Ate nga n'omukulu wa Operation Rescue naye bwakubayo omulanga tebalina kye bongerako. Kakati n'atugamba tuyiyewo engeri nga tukolagana wamu n'owa Operation Rescue tufune n'omu ku balimisa. Omubaka akiikirira ekitundu kino Honorable Ruth Nankabirwa ategeezezza nti enkola eno yagireeta esobola okuyamba abantu bakiikirira nga balwanyisa obwavu mu kitundu kyabwe. Ndika ne pigare era oba okulunda embizzi nendabanga nja kubeera nga nze ngaba olulyo olulungi. Kati mu kuyamba bannange ng'omukulembeze netandika programu ya kisoboka Send a Pig nga tukuwa embizzi eyeggwako bwezaala n'olabirira bulungi ebyana ebyo ate embizzi zange olulyo ze zizaala abaana 13, 12, 10. Kati awo tuba tujja kujjako eyo enkulu tukujjeko n'ekyana kimu. Ono agamba nti yayagala okulaga abantu nti omuntu bw'aba yekkiririzaamu asobola okugoba obwavu nga tataddemu ssente nnyingi. Ekyokulabirako banno kye basobola kubanga oyinza okukola ekintu nga kya bbeeyi nnyo nga muliraanwawo ajja kitunulako obutunuzi agambe maama nze ekyo sikisobola. Naye ebiyumba ebisoboka n'enkoko eŋŋanda n'enkoko eza kroila uzireeta wano abantu ne bajja ne bayigirako. Bwentyo bwe natandika. Okusinziira ku akulira ekitongole kino ekyabamulekwa mu disitulikiti y'Ekiboga ko George Mulaalo ategeezezza nga abantu b'Ekiboga bwe bali abazibu ddala era nti abasinga tebamanyi mugaso guli mu kulima, bw'atyo n'asaba babongere emisomo egiwerako ddala. Nze ngezezzaako okugaba ebintu n'okubifolowinga naye buli lw'ogenda w'otadde ebintu osanga ng'emmwanyi bazitaddewa mabega wa nnyumba ne zikala. Ne bwe zikala tolina ky'omuvunaana. Naye nga mutuufu kyo twetaagisa emisomo gigende mu maaso. Abamu ku balimi wamu n'abalunzi abaganyiddwa mu nkola eno batubuulidde ku birungi bye bafunyeemu. Okuweera abaana bange sobodde oggulako ne ku nte. Njenyumirizaamu nti enjigiriza okukolera mu kifo ekitono, enjigiriza obulimi nga bwa mutindo. Bano bagamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa kwe bayitamu era singa babeera bayambiddwako ebyobulamu n'obulunzi Ekiboga byakuyitimuka. Naddala amazzi sirina ne mu bulunzi amazzi matono ge tulina ate kati ng'ensolo tulina nnyingi. Amazzi gattawaanya wano mu kitundu tulinawo nayikondo emu n'akatale twagendako Nakaseke abagula emiyembe naye ng'ekizibu kye twasinga nayo tusooka kukola woda. Edith Nabagereka ne Sala Nakandi ku STV Select EY'ENJAWULO.